mwebale nnyo kukuuma Ddaani. Mwebale nnyo, mwebale mukala. Ddaani yali okubeera mu kyaki. Obulamu bwe bwonna nga buli mu kyaki. Naye nga n'ennabirembe agenda agamba Yesu y'omu. Tusinza omuntu omu yekka. St. Stevens ng'agenda ng'ebintu ebibeeramu byonna famire yaffe yali nkulu nnyo mu St. Stevens. Era nga wabeewo ekintu kyonna ekyetaagisa agamba mujje wange ddakawo. Ddaani abadde n'omutima nze simanyi kubanga byabadde akola olaba nti byamagero. Alabirira abakadde n'abagulira bulangiti. N'agamba Pawulo omukadde oli obanga bamanya atya, twala wano w'omukadde, twala wali w'omukadde. Ddaani abadde n'omukwano. Abadde n'omukwano babaana be. Abaana abo Ddaani abadde abaagala nnyo. Bwe baafuna abakyala ne bafuna n'abaana, n'ayongera okubaagala kubanga yamanya nti bafunye ababeezi abajja okubalabirira. Kyo nakyo nange tukyebaze Mukama kubanga agenza abaana be bonna balina abakyala era nga tulina n'abaana kubanga oyo omwana omwongese n'olya kanfukamire. Omwami omulala taliwo naye tubeera naye buli kaseera. Twebaza kangeze okukwebaza, twebaza Gladys. Babadde ne Ddaani okuva Gladys bwe yafuuka bali akyasoma n'akuloti Kampala. Ne beeyagala, ne beeyagala, ne beeyagala. Banya baabe nakatyama mwenna tubeebaza mufumbye, mwebale nnyo, mwebale ddala. Mikwano gyaffe gyonna kasooka okwebaza emikwano kubanga bannange ekitalo bw'oba tolina mikwano nakyo owulira nga kizibu nnyo. Mikwano gyaffe gyonna ekisobodde okujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo nnyo okutudukira omulanga kuba bandabye omuntu eri mu kujja wano bannange nze ngamba nsiŋŋamangako obanga mulabamu bano balwani kabaka lwani bendaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaluganda baffe bonna, abaana b'abamaama, abaana b'abakojjaffe, abaana b'abajjajjaffe, kwegamba abaluganda ffenna mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okuberekera Ddaani kubanga buli muntu avaayo abadde ayogera ku Ddaani, empisa ze, obugonywe bwabwe, obutayomba, tayagala kukaayana. Bwe babukaayanaga mu Yositaani abatawanya muveeko sonyiwa munno. Bwe babaawo ekintu ekikunyiziza n'obunyumizaako nagamba musonyiwe, musabirako omwagale yenga kyakugamba buli kaseera musonyiwe ate omukole ki omwagale kubanga kizibu nnyo omuntu okukola ekibi ate n'omusonyiwa ate mumwagala. Ebyo ebintu ebyo abyakugamba. Banyaba ne basewo okuziika bonna bakutuka kuba babulidde. Abanasobola okutuuka banatuuka, abaana batebasobodde Mukama bonna bategese kuba tekiri kijja nga Mukama takitegese. Enfa ya Ddaani Katonda ow'omugulu bw'atyo bwe yali mutegekera. Ddaani abadde anzira ku mugongo naye nga njogera naye ebituufu oluusi nga bano bagamba kwejja okuwuliza Ddaani awulira bibyo so nga ate nabo abawuliriza naye nga bo bagamba nti awulira byange naye nga tubadde tukwatagana bulungi, tubadde tukwatagana bulungi nnyo. Kale bannange tufiiriddwa
tufiiriddwa wadde tumanyi nti agenze mu mikono gya Mukama naye tufiiriddwa nnyo 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 nnyo. Mukama abeere nammwe obujja bukola. Mukama olw'obulamu gy'atuwadde ffe ffennyini. Neebaza Katonda bannange Dani abadde atwagala nga bw'ekiwulira. Bagamba nti abafa erinnyo wawooma eddibu. Naye Dani abadde atwagala nnyo 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 nnyo. N'abaana baffe n'abantu bonna. Koba enkozi zeewo oba oli mukozi ng'oli mukozi we amaze mufunga mwana musaawe. Koba ng'ozize obwaga ovuddewa nakuddaabiriza nakuweeweeta si kuweewetaffe naye ngamba abantu obwana buzze aweeredde abaana bangi aweeredde abaana bajja kukola naye munange nagala ogabwendawoddayo genda naye osome abadde okusoma ne bakwata ne bakwata naye bannange nayagala bamaama baffe nayagala bajjajjaffe ate tutambulira mu kitole anyange jusi twagenda mukyali bajjajjaffe asala taata waffe nyabagadene kati budde ogende badaye jjajjaffe yatusanyukira abaana abalenzi ne balera jjajjaabwe nolaba okwagala bannange okwali wali bannange sitagala nnimye bingi naye nga netwebaza Mukama olwaddanga okulokokera wano Bishop Kayiwa Simeon ne Sylvia Kayiwa kubanga ate naliko kwaya wano temundaba okuseenya enviiri wali naye nesobola okukwataganya ekkanisa ya taata gyange nga nina okubeerako mu kkanisa ya taata St. Stephen's Church erungujja nga nina okubeerayo banna ate ffenna tulina okukola ki naye nga ndi Mukama waffe Yesu era ffenna Mukama waffe yatulekera ekyokwagalana n'okubeera omu n'okulokoka n'okutambulira wamu ffe totambulanga kyononyingi nowaali gundi oli luddawa tutambula wetu nti kubujegere netubadde tuli bumu nnyo era mutusaasira era tuyambe tusabire era tujja kwongera okwagalana bazadde baffe annaffe mwebatubeeddawo nyo bamanga baffe nabo bakazi bakulu bakadde ne bajjajjaffe naye tebabulawo webaza omukyala giradesi kosa munange oyagadde kosa lyakwagadde nze buli lwendowooza ekintu ekyo bennange mpuliranga kisiriza omanya ayagadde bbaawe ne bamutambala naye nebaza Mukama ne bamukubisa singaali wali ne bajja okuŋambiza endibalana ane Katonda ofe ani nekyesabidde abasumba ne baŋamba tiwesabidde kigambo ekyo nywera era nange ekyanywedde Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe era omunuzi waffe tujja kusinkana mu ggulu buli omu waali anyweze Yesu ananga buli omu anyweze Yesu sikanga kyokikalokolere wabisumbanga babiweepe makatiza kafanga Church of Uganda abannange tulina okukolagana kyaki zonna kirina okukwatagana kubanga ffenna tukwaniza ekigambo amiina abannange abaami ababishopu abannamirembe n'abakatuliki n'abebiweepa ffenna tulina okubeera tutuli omu so si kusosolegana eyo kanisa kumireso tulina okubeera bumu tubeere ffenna nga tuli Mukama waffe Yesu tusobole okubeera mu ggulu nga tusanyuka muggulu tetugenda kayalirayo ekitiibwa kya Mukama kimudizibwe emirembe n'emirembe amannya gange ze Nakatunde Alice ze mbadde Lubuga wamusyakosa nga tutambula ffenna ayabadde akufaako era ajana okuse abakanti abantu njagala kubatwalako natutwalamu awutubukusi mufeebimungi byetutasobola kutuuka
Munaffe yabadde atukyakazaako. Munaffe yabadde atulabika. Munaffe abadde bulungi nnyo gye tuli. Nafaayo kutufaako. Si ffe ffekka eri abaana baffe, eri abantu baffe bonna. Maama baffe, bajjajjaffe, bonna ng'abafaako. Olwekyo bannange, kasita agenze wa Katonda agenza Mukama waffe, katunyerere bwekyo. Era naffe ffenna tuteeketeeke obulamu bwaffe, tutulaba ntukaddiye, naye yagenze buto. Ekiitetesi Katonda akaddiye agenda. Ffenna twetaaga okudda eri Katonda. Kuba buli muntu amuyita mu kiseera kye nibwengera. N'olwekyo tuteeketeeke n'obulamu bwaffe, tugende wa Mukama waffe, tusaanye okubeera mulamu okusinga wamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, namwe balina obwebalire ddala abazze omusaba. Manya nze Justin Nakati Mubiru, Nalunkuuma. Hallelujah. Nakosa mwanzeni mtuwa Sekoba yapo twasembayo kwera n'omugenzi oyo yali abawaako ebisiga byaffe kane mukisaasire nnyo kubanga ekyakudde kyadda kusaanibwa nafwanze yadda afudde abeera Kadosi street amawolunzi manya nange nze polisi nali beera otomu nange mbadde kuomugenzi nakali taata kuyamulekera akwali kisinye kaseera muwoge asa musumba wano mukwalukomera era nga wali mufasi era nga tukyaliwa